Omulungi akamira kwa Ndarozi Media yukinkwaniza olunaku olwaleero nkabazeni mujona gyotesako engalo nkwani ya subscribe nze tuyenze nnyo tuyenze ate nabo nawe subscribe ngontereko notification obaire nga ofuna video mu budde essanyu lingi nnyo ku side yaffe eno ku Ndarozi Media bannange twawezeza aba subscribers 1,000 mwebale nnyo mwebalire ddala buli muntu yenna eya subscribing ku mukutu guno era nsaba Mukama Katonda omulungi abasanyuse aba blessing emirimu gyamwe ate abawe ekyo kyemusinga okwagala kakati namawulire agaliwo bannanga gakutta abantu omubabiro nga mwana mulenzi Joel Ssenyonyi leader of opposition era nga yomu kati alinga namba 2 mu NUP akati nono waliwo omwami bamuyita Dean Sava yavaayo n'atandika omuteekako ebigambo mbuno yalya ssente ate nga mpitirivu nnyo akawumbi kalamba mu obukadde 7 zino ziba ssente nnyingi zisobola okuzimba eddwaliro n'okola ebintu bingi nnyo kakati nno ye mwami Joel agamba nti bino si bituufu era yavuddeyo n'amukakasa nti agenda mutwala mu mbuga z'amateeka asobole okuba nga abitebya kati nno ye Dean Sava alaga nti obukakafu alina bungi era bangi babbulooga ba NRM babuukidde ekintu kino nga batandika okugamba Joel Ssenyonyi bambi nti nno yalya kakati nno bw'aba yalya kino kiba kitabudde bannayuganda kubanga tubadde tumanyi nti NUP yo teyagala nguzi naye byonna gye bigenda by'omuzikira tujja kuba nga tubiraba ye Ssenyonyi agambye agenda kutwala omwami ono mu mbuga z'amateeka ate ye omwami wa ono Sava yagamba nti alina obukakafu era amulindiridde kubanga amwetaaga byonna byayogedde abirinako omutwe n'amagulu wabula foot soldier bo bavudde bambi ne bagaana obyukkiriza nga bagamba nti nno bano bali mumusibako matu ga mbuzi muli isango kubanga bavuddeyo nga balaba ebbanga lingi nti bazze balaba nga NUP erina obuwagizi bangi yonna Bobi Wine gy'atalaze kiraga nti alina obuwagizi oba balina obuwagizi kakati ate nga bavudde ebbanga ddene nga bakuba Bobi Wine bagenza okulaba tagwa kyebavudde banoonya alinamu kumanya amuddirira babe nga bamukuba nga ye Ssenyonyi baagala bamukube bamuteeke ku ttaka nga Dean Sava bwe yagamba nti ye agenda kumakinga sure nti ekibiina kya NUP akikuba kiviirewo ddala kakati nno bannayuganda bangi basobeddwa bangi balowooza nti yalya era bangi bazze ku sayidi eri ate abalala bagamba nti talyangako kakati nno ffe nga abalabi tuli ku bbali tulinze tulabe ekigenda mu maaso naddala nga babitwala mu kkooti katusuubire nti kkooti eneesala amazima ne batubuulira omutuufu yaani kubanga ffe nga bannayuganda tukooye okuba nga tubeera mu mbeera embi ng'ate ssente z'omusolo ziriibwa buliibwa abantu abali mu byobufuzi bannayuganda twagala services ng'enguudo amalwaliro eddagala nga gyeriri ate nga buli muntu asobola okweyagalira mu ggwanga lye ne ssente zireka zigenda bugenzi bwe zityo kakati nno ye ate mwami Lumbuye avuddeyo n'agamba Ssenyonyi nti bave mu parliament kubanga parliament yafuuka kintuntu kiryawo kyakububbira mu bubbizi ssente kyalina makulu bagende ku ground basobole okuba nga bakolera abantu Omaluseka naye alina byayogedde ku nsonga eno n'agamba oyo Dean Sava amulaba nga mulalu era akkiririza mu byalimu abeera tamanyi nakyaliko naye ngenda kuba nkuteera vidiyo zonna olabe engeri gye bamusabuddemu Joel Ssenyonyi ate era tubeere nga tugenda mu maaso kale mukutere mukwano Mukama omulungi akunkumire webale nnyo ya subscribe nze Mukama akukuume. NUP everywhere NUP Isaka Bushenyi muriyo tulize gahi mwebale mirumo mwebale kutukunda abantu b'Isaka Bushenyi mwayoreka Uganda yona woku nimukunda change nimukunda empinduka Nomanyoko kambala yetu kukina kuba araba kujangu Kyagulanyi ogu empinduka eji nekundiwo mukambalo mu Buganda yonka mbwena hatulu Buganda imwe abantu ba Bushenyi tumukwenda mpinduka tugenda tumukwenda mihanda mirungi tugenda tumukwenda masomero marungi tugenda tumukwenda amalwaliro galimu embazi tugenda ejo niyo mpinduka yetukulwanirira nambwenu twenda kubasaba muremereho tukwe muremereho munonga ina kizibu kisiyondulwanisa obusuma abakwiba sente zanyu
ababashuma nduza kubalwanyisa mpaka nduza kubalemerawo obushuma obubbi ababba sente y'omusolo abo boona nduza kubalemerawo tubabinge namwe ntwenda kwebaza President Witogu abokuba weti yalinda kubanza kuhika mu State House Entebbe yatandikiraho abashuma abatuli hagati itwenga NUP aliona ababinga bono ti iroko twala obushuma bwawe kuliya ekyalema mwami Museveni abokuba mwami Museveni abashuma bingi bamwetoliire bokura otogu yaiba sente amuho bwa minisita ogu ibe ezomwani amweshahi abakwiba amabati bona bamwetoliire sine kyakubakora abakwiba sente mu URA kandi bakuha emyanya ijolwanyisa obushuma mbwene ekyo nikikwoleka ng'omwami Museveni tali serious ahanguzi kandi obushuma nibutwala sente zanyu nyingi buri mwaka nituferwa trillioni 10 aro obushuma trillioni mugimanya trillioni 10 trillion shillings ezikwibwa abashuma ezo sente ezo nzo zine kuba nzikole emihanda yanyu gamba buuze okwishaka Bushenyi emihanda yanyu yona enguuto zanyu zona zirije amalwaliro ganyu okwishaka Bushenyi galimu embazi amashomero ganyu gona galije sente zino okukola bintu ebyo abashuma nowakuziiba nambwe ntukwatanise tubinga abashuma abo bona bali mu parliament bali mu government bali mu myanya mingi twena bona tubabinge otire okutwala obushuma bwanyu ihanga litu iterere webale munonga singa Museveni yabba kalulu singa nze president emyaka 3 tegiyiseewo singa ekizibu ky'enguudo kyo twakimala era bwe mala okulayira bwenti banjagala mumpe emyaka 3 temuddamu kulaba ku luguudo lubi mu Uganda naye nga tokutte ku ssente endala zonna just ezezibibwa mu corruption. Koti yandetedde ekiwandiiko officially kati omusango guguddewo kangoogereko nga tetunnaguyingiza ngumalirize then tulyoke tugulube n'obujulizi era bwe mmala otteeka mu defense yange ebiddirira bwana Ssenyonyi tewejjusanga kuba byogenda okuddamu okulabako oyinza okuba tobirabangako mu bulamu bwo ogenda otegeera ani gwe bawa ssente ozikuleetera ngenda mubuulira ensi weerabe bulungi ng'otwala ssente z'abasajja omusango guno tegukyadda mabega baaguwadde ne file number 0273 oli waddembe munansi we n'okugenda ku kooti ono Yoweri Baseekezi Ssenyonyi tugenda guluba empapula zo nzifunye official tekyali kulanga kulala kati yesaawa twabike walidde kiruddu namba eryo ddwaliro ddamba akawumbi kamu n'obukadde 7 gwomanyi sente zikyali badde kakola omanyiko bumanya ebyuma ebya tirisiti ebya kansa bye twali badde tugula ebijjanjaba oba omanyi mama kits ezaali badde ziva mu 1.7 billion kubakyala abafiira mu ssanyu olw'okuba tebalina bintu ebyo omanyi bwa ambulance bwe twali badde tugula mu malwaliro ag'enjawulo oba mu constituencies ez'enjawulo nakola byowooza walimbu kakati bamuyita propaganda bamuteekako kooti mwayiga ekyo bwe babakwata ewaluma nga muwoza oyo propaganda oyo diversion simanyi ebitalina makulu tetubiwa makulu nkulimu leero nga liggwa wafunye olubuto lwakawumbi kamu mu obukadde 7 olina oddozaala mwe muli mu kubba eggwanga mulimalawo bwe mu masquerade nga mulwanyisa corruption we must clean corruption. Do you have even that audacity? Mukama wo ndaba muli mu kutambula eyo gye muli simanyi mutuwa biki akwogereko nti walidde ssente z'abantu nga bwe yali ayogera ku balala kubanga n'ebyampuuga nze yasooka obyogerako kana akawumbi kamu obukadde 7 wawaako ne mukamaawo kana abakuleetedde tubawadde kasente bw'omaliriza ne mugabana ne kyaliiwo nga bo bennyini be babbi nambe mu Ssenyonyi wabbye miliyoni 107 wabbye obukadde 107 ke kawumbi kamu ne miliyoni 7 mwe muri mutusiriwa yako mogera kasasiro wamu mwe babbi nambe emu temuna kwata kugwanga naye amaaso gabali mu ngalo kimu akala kuchibba mwe muna kwata kugwanga temunga tutundira mu butundizi Birigino Mozi birabukirya nagamba no tetuza kukiza bayaye kujja mu gwanga ino mwenjale baluma Gino Mozi simuna bya bufuzi naye kyakola makubo gakola talina we yali yesimbye wono no mukakabuka sokujja ko president tuli mukakamuka ke
tava mwana ganda gena kwesimba tukakamuka jeno bambe jangu tata tuyambe jeno muwozi jangu wesimbe wotata tukakamukake era tuyambe buyambe bili amukaga jeno muwozi bili abili mukaga tuyambe buyambe ujje ko bana babbi bana nokuba sijja kyogera nga bishitadde mu kaveera okusinzira ku Honorable Ssenyonyi byazaatulaga simumanyidde mu eyo mbeera yakubeera mu ebyo era tumulabye enfunda eziwera nga ne baba tadde ssente zatategeera ku akaunti ye azikwata n'azizaayo naye this time around ekyannumyemu kiri kimu nti he accepted to be lured into a trap. Lwaki njogedde bwe nti tugende mpola ojja kuntegeera nti he did the right thing at the wrong time. Nti mu kaseera ng'olwanyisa ababbi okunamiza ababbi ozze n'oyanika CEO wa Uganda Airlines n'otuuka tulaga nti ali underqualified okubeera nti obuyigirize bw'ayina talina kubeera nga running Uganda Airlines ensi n'ekitegeera n'olyoka okunamya obubbi obuli mu Uganda Airlines bw'oba olwananga abantu ng'abo you expect them to retaliate ate mu byonna by'okola muli muntu yenna alwana ebikyamu ebigenda mu maaso mu gavumenti ya Museveni you have to understand the enemy that you are fighting. Era bw'olemerera omukola ky'omu understanding oyinza ofundikira nga okubye po suubira ebintu bino wammanga bwe bataakuleetere kuwaŋŋanguka bajja kukwata bakutwale bakutulugunye bwe bataakutwale kutulugunya bajja kusiba bwe bataakusibe bajja kumalisinga nga bw'olaba olwaliro kye bakola Honorable Ssenyonyi ebyo byonna bwe binaagaana bajja kuteeka ku ddi ekyero paka wafande Mungu. So oyina okuandastandinga omulabe na butya bw'ogenda okwaprochinga ebintu ebyo bibanga bikujjidde kati lwayo babanga bamalisinga Honorable Ssenyonyi nga bakuleetedde guno omuziina siyinza kubeera nga nwana lutalo lwa mmese ensomba byuma eri mu nnyumba ebbye buli kimu ate ne nduwummuza ne ntandika okulwana olutalo lw'ebiyenje kuba bano baddiini lubo wasaava ebyo biyenje bye bataddewo okwagala okwakivingirako bo bye baagala engeri gye bakuluwalingamu into a trap kwe kukuleetera omuziina nga guno ne gukwogerako be gukwogeddeko nga bwekukuprovoking era bwe gukugamba nti bw'oba binene binjogera obiwakanya genda mu kooti kwegamba oli akwogerako akuwa ne weapon to use against him nti bw'obanga bino obiwakanya ntwala mu kooti lwaki insistinga nti ntwala mu kooti kyekyo kye nagambye nti they lured you into a trap bw'obanga obadde okunamya CEO wa Uganda Airlines mu kaseera ng'akyanoonyerezebwako ate n'asisinkana head wa legislature n'asisinkana speaker bw'amala omusisinkana speaker n'ajja avuvuba okunoonyereza n'akukyankalanya ripooti azivuvubye bw'abanga oli gw'okunamya asobodde okuyinfluensinga speaker n'akulemesa okutambuza emirimu eno mu judiciary gy'otutte guno omuziina gwe bakuteze olowooza tasobola kuinfluensinga judiciary nga bwe tumanyi judiciary yaffe bweri enfu abalamuzi ne bakusala amankyolo kuba bo kye banoonya ki is to discredit you in the society nti ogwo omuti gw'endegeya nagwo tuguteme. Dini Lubowa Sava yavuddeyo n'agamba Honorable Joel Ssenyonyi yalidde akawumbi kalambamu miliyoni 7. Honorable Joel Ssenyonyi mu kurespondinga n'atwala Dini Lubowa Sava mu kooti. Nze ku lwange siinayo politician gwe nteerayo mukono gwe mpakanira naye ekibuuzo kye neebuuza ani aŋŋamba kubanga bw'oba ondabula kitegeeza obanga ayagala neetereeze kati ate oyagala otya neetereeze ng'ate walayira n'okulayira n'ogamba nuupu ogenda gikuba ogiteeke ku ttaka oba otegeera oba okategeera ojja wuunza abantu abatalina bwongo naye kufa abalina obwongo tutandika okugamba nti kati ono atwagaddeko kyokutulabula kubanga Honorable Joel Ssenyonyi waba yali asente za Museveni walina okubaawo byatuukiriza nga biyamba Museveni kati gwe Dini Lubowa Sava omuwagizi wa Museveni oba akolera Museveni ate ojja otya otubuulire oba okitegeera leka mbabuulireko tetubangako basibu gwoyo omuvuka tavaako hadithi nze in fact mulabanga na mulalu nze neewuunya n'abamuteekinga serious yes naye Honorable Joel Ssenyonyi move gye yakoze okutwala akasajja ako mu kkooti eyo move ntuufu si lwakubanga nti mu gavumenti ya Museveni obwenkanya bugenda kujja wabula wekanaalema okuleeta obujulizi era kijja sigala kiprovinga Honorable Joel Ssenyonyi nti talina ssente ze yalya. Mukulu Joel Ssenyonyi bwe tuba tulwanyisa
bulyake okumpanya naffe kusigala nga tuli bayonjo twandivudde mu kiyumba ky'embizzi kye bayita parliament. Eyo tekyali parliament, bagiyita money highest house. Money highest, abalabi ba sinema mulabeyo sinema nyingi nnyo ez'okubba bbanga n'ebittavu mu nsi yonna kye bayita highest, money highest house. Eyo tekyali parliament, ejjuddemu babbi. Tosobola kubeera mu parliament ng'akulira parliament ajogera mu sipiika mufere mubbi muli wanguzi, eba tekyali parliament. Tosobola kubeera mu parliament ng'agiddirira amyuka sipiika naye mubbi, eba si parliament. Kitegeeza eno money highest house, ekirala eyo dancing hall, abasajja n'abakazi bakera kwepiikiza mu parliament okwana program ze bakola. Isomero tebalina kye bayisa kye bakola. Ngenda kusaba Joel Singh si mu bubi oba oteeseza oba toteeseza, nothing you are going to change in that highest house, in the dancing hall. Nothing you are going to change. Ngenda kusaba n'abantu bonna bwe mwasingikibwa muve mu parliament eyo, at least mudde mu constituency zammwe munoonye ddotuddo ebizibu abantu bya fesinga, mutandika okgenda okukebera buli kintu kyonna ekiri mu Kampala, Wakiso, Mukono, mu district yonna ebitaakolwa kiri mugende munoonye eyo amalwaliro agatali mu ddagala, mubeere physical and practical, muve mu highest house, muve mu dancing hall. Empuliziganya bateese ssente mu mikutu gya radio, bateese ssente mu mikutu gya TV, mukitegeera basobole okusuula NUP. Bino ebigenda mu maaso ebya Ssennyonyi mbu yalya akawumbi kamu simanyi biki twala tugende. Kati abamafia bwe baba kuteesemu ssente baba balina okukulabisa. Ye Joel Ssennyonyi yabuuka nga bukyali n'agamba bana abamafia tebagenda kunkozesa nga Mpuuga we bamukozesa. Kati Kimpuuga tekyategeera mbu bana abamafia we bakuwa ssente mu bubba bamala ne bazijjayo mu lwatu ne bakulabisa. Kati bana abasajja kye baliko baagala kusuula kibiina kya NUP. Kati bagenza okulaba nga Joel Ssennyonyi w'amaanyi nnyo mu kibiina kya NUPS. Okitegeera naye ate Joel Ssennyonyi musajja mugezi nnyo, nga wookimanyi nti musajja mugezi nnyo, n'ababuukirawo nga bukyalaba. Obusente n'abuzzayo sipiidi yagenda okulaba nga bugenda kubeera nga busumbuwa ekibiina nga bukikyankalanya. Kati abasajja bateesemu ssente mu mikutu gya radio, mu mikutu gya TV, mu mikutu emirala gyonna basobole okubeera nga bakyankalanya ekibiina kya NUP.